Audio Jungle. Nagwo mulimu gwaffe naye tusooka gweteekerateekera ntegeeza omulimu ogw'okusurprisinga omwagalwawo. Mukwano gwange, mu bulamu tewali atanyumirwa kumusurprisinga. Kati KPJ Dream Goals Consult Limited tukuyambako mu nsonga eyo. Oyinza okuba nga wava mu Uganda n'ogenda ebweru w'eggwanga, olina abantu be wandyagadde okwogera nabo, be wandyagadde okusiima okusinziira ku kye bakukoledde, naye ng'ate oba oliawo toliiwo. Era oyinza n'okuba mu ggwanga nga wandyagadde okubasiima, gayinza okuba amazaalibwa gaabwe, eyinza okuba anniversary, bufumbo, mu mirimu, nga ddala oli alina kye yakukolera. Oba bw'oli oba toliiwo, KPJ Dream Goals Consult weetuli ku lwekyo. Siima omwagalwawo, surprising omwagalwawo, naffe wano tukola tutya? Ojja gye tuli n'otuwa omwagalwawo gweyagala okusurprisinga, bwe kyokola ogulabira byo n'ebyo byeyagala omusiima nabyo ne tumutwala. Tetuli ku bino bya kuswaza bantu, mbuteeba ani abikuwadde, kola ki? Nedda, tetujjira ddala oli waali tutumugamba munno akusiima. Bayinza okuba nga bazadde bo oyagala kubeetondera, wasolya gye bali, oba mikwano gyo, oba mukyala wo, oba omwami wo ng'oya. Mukwano gwaffe atulaba, bannange natera nkwanyiriza wano ku KPJ Dream Goals TV. Yonna gy'oli essaawa eno obadde weebuuza KPJ bulijjo mukyatutegekeddeyo ki, mukyatuleetedde ki? Buli lunaku ffe tuba tufumba, buli lunaku tuba tubaako ekintu ekipya kye tuleeta, kasavu kanyama, kasavu kanyama, kasavu kanyama. N'olwekyo munnange gw'abadde eyo, gw'obadde muli weebuuza KPJ kiki ekyala kyekola ng'oggyeko okutunda ettaka? Teweerabira, ffe tutunda ttaka ate nga lya titles zokka. Naye munnange nga bw'obitegera nti omuntu olina kutuulirawo, olina okuba ng'okwata eno n'okwata eri n'okwata eno. Twabadde tuli awo nga munnange muganda waffe omu ku mikwano gye, in fact atuuka atugamba nti bannange badde nsaba munyambe, mukola zi surprise, musobola okunyamba ne muganda musurprisinga muganda wange tamanyi naye nsaba mukimukolere. Ono nno gwe twogerako ali bweru agenda okusurprisinga omuntu we. Munnange no nga soka twebuuza naye biki bye wandibadde weetaaga tumukolera yakitegeddeko nti bambi mbege mwe temumugamba mwe mumuleko olunaku olwo lwennyini ye kigende kimukwatukireko bwekiti. Okay, ffe kye twakola nga soka tusindikayo enkesi zaffe nga basooka batunoonyereza omukyalo ono kikyakyasinza okwagala. Ate munnange kikwewuunyisa, abantu be bennyini bayogeddeko biki byasinga okwagala, era eyo yonna tutuukayo ate munene nakulisaayo. Era ne bwolaba mbadde nange neteekateeka ng'olwo tweteekateeka tugenda tandika mukolo. Kakati gwe gulindirire wano we tusimbula oluva wano wennyini ku KPJ mu maka gaffe. Toke tukitwale mpaka ow'omukyala gy'agenda okuba nga tumukwasaganya. N'olwekyo gwe muganda wange, beerabo, tuulabo, lindirira, ogenda kulaba gye bayita birthday surprise. Tunengwa. Ngera bwe nabagambye nti munnange
bwe tuba tetunnabagenda tusooka kweteekateeka tuvudde eri nga tujja tweteekateeka katono tugenda kugirinnya naye takimanyi tamanyi nti leero lugenda kuba lunaku lwa njawulo mu bulamu bwe. So muganda wange gwe wenna omanyi nti n'akawewo kaakano omanyi bw'otunuulira obudde enkuba erabika eyagala kutonya naye keetonye kagwake fe tugenda kanteekeko n'akasweta kange. Muganda wange gwe nannyini birthday leero ogenda kakasa nti kepijje kyekola kyanjawulo nnyo ku by'abalala. Nzuuno suddemu munnange akajampa anti munnaye kati olwakawewo kati maze okukagema. Kale nno munnange takimanyi okumanya takimanyi tamanyi nti ffe twakwataganye ne muganda we ali ebweru w'eggwanga essaawa eno tugenda mutuusako ekintu kyabadde tasubira mu bulamu bwe. Muganda wange gwe naawe ali eyo oyagala kuza anniversary oyagala kuteekawo simanya guno busurprise party oyagala kusanyusa mwagalwawo oyagala kukola birthday eri enkakali ennyonga mu butuufu ne baba bakoledde akasurprise akatono bwe kati mu butuufu kasobola okuba nga kateeka essanyu ku mutima gwo oba ku bulamu bwo. Mukwano gyange otwekwateko ffe aba KPJ Dream Girls Consult Limited nga bakwataganira wamu ne KPJ Dream Girls TV. Muganda wange tojja kwejjusa nze kangende. Kifo essaawa yonna eddakiika yonna bwe twogerera bannange omugole waffe ajja gwe omanyi nti obwedda ffenna tulindiriddeko n'akaseera abasinga obungi omulabi obwedda oli eyo ogamba kiki ekigenda maaso ddala bino bituufu bya ddala ayingirawo katikati mu ddakiika ezi ogenda kuba omulaba ng'ayingiddewo. Mwana jjukira batuyita KPJ Dream Girls TV nga KPJ Dream Girls Consult Limited be bakiteekamu kino ssente be gwe ffe tugenze nabagambye kino kyokya tuula butuuzi okirindirira okiraga olina omuntu wo oyagala nawe omukolera ka surprise bannange yessaawa eno kyetuliko essaawa eno jangu otwekwateko obukwasi ku noti 7557 92 oba noti 7 noti 3 birthday anniversary oyina kapate konna koyetaaga nga oyagala tukakolere tukikwasaganyiza mu bwangu ddala nnyo tugende mukwano tamanyi batuseewa bannange ndowooza mukalaba akaseera bannange kekana akaseera ndowooza mukyaba kye twabagambye bye bino byennyini bye twayogeddeko akaseera katuuse omwana tumutuuseeko nga takimanyi gwe bannange ebyo bikolebwa KPJ Dream Girls TV otegeera banaye ndoza mbadde galo mumulaba bannange mumulaba so baneeba mikwano njagala okubategeeza naawe wenna ayagala okukolera surprise tukolera ekintu nga kino nkyayogera nti otegeera tokaaba mukwano bambi she's so surprise agenze sinkana maama we mukwano bannange ndooza kye kino ke kaseera ke kano bannange ke kakaseka bwe twabagambye ezo ze surprise tukola wano mu KPJ Dream Girls TV kasito tugamba bugambi bannange omuntu wange mukole surprise fe tukikola mukwano tokaaba
bambi akaseera kano ali mukaaba ate nno ye mulungi okitegeera kano akaseera kennyini okitegeera so naawe muganda wange ali eyo bw'oba owulira ng'oyagala okukolera surprise bw'oba oyagala okukolera surprise osobola okubeera nga ekintu bwe kiti kikutuukako banange baneba mikwano nga era bwe twabagambye omwana ono abadde tamanyi kigenda mu maaso naye nga bw'obitegeera nti this is a surprise era tukikola nga bw'obeera okitusabye tukikole ndowooza abasinga obungi mulabye amaziga owange mulungi tubadde awo nga tulya lulimba lwa mulungi twebuuza olimba lwa mulungi otyo kivudde ku ki olunaku lwaleero gwe olusanze otya nga ggwe ebigambo bambi bimubuze nga bebi sorry mukwano kakati mukwano mami tutegezeddwako nti olunaku olwaleero gwe mami w'omwana ono era bwe twajja ne tukumanya nti waliyo ka surprise akaagala okutegekebwa wagamba nange bannaaye nsaba nkeetabemuko gwe bwe wali ozaala omwana ono ku lunaku luno byakuluma bitya ebisa byo tebyali byangu bitya naye mukama yasaasira ne muzaala era mwebaliza ddala okuba nti agiwezezza gyawezezza era owulira otya mu mbeera ye ey'ekito yali atya ey'ekito byo tebyali byangu teyali mwangu kuba yali musirise nnyo nga tategeerekeka neera neewunya okuba nti naate bwakuza akyusekyuseemu ategeerekeka amiina kakati mune mami totweyanjulidde gwani nze amannya genkozesa lwanga Mary Regina Conce naye nga nze Nansimbi Mary Regina Concepta amiina kakati munange omugole waffe munange olunaku lubadde luli kakati munange sooka otubulye gwe olunaku luno olusanze otya toyina na bigambo bikubuze ajjeko ne jaketi sooka ojjeko jaketi abantu kubanga obadde tobyetegekedde gogge mazima naye ate era olinganga alunaku alulaze nti lunaku lulwo bannange mulungi obadde kwegamba gwe watidde n'ogamba ne kwegabwedda weebuuza nti naye ki ekigenda mu maaso bano bonna kiki naye nga tokitegeererako ddala anyways gwe omulabi waffe atulaba tuli wano ku KPJ Dream Goals TV nga buli muntu yena ayagala okumukolera surprise tukikolera ddala ffe aba KPJ Dream Goals Consult Limited be bateekamu kino be bakiteekeramu ddala enthimbi kye tuyita enthimbi batya tutambula ndikugamba nti soka tunoonyereza omuntu wo kiki kyayagala kiki ky'osuubira gw'oyinza okuba wagenda ebweru walina kye wali omwetaaza kati eno surprise munange mikwano gy'ono omukyala gyagimutuusizzaako nga beegasse wamu ne maama okitegeera kati ekyo kiki ekiraga nti gwe bw'otugamba kino mu kituuseeyo tuba twakituusizzaayo dda naye nga yono omugole waffe mulungi Patience nga olunaku olwaleero ali naffe aba KPJ Dream Goals TV bannange happy birthday from KPJ Dream Goals yo ozza otya okutuuka wano actually tunyumizeko kujja neyo ozza otya kale kage kantu kaffe akasembayo ozza otya okutuuka wano obadde ojja ku dinner date anti ndowooza obiwulira tujja kulya mmere ati waliwo tutuuse naye mundabanga nefuna okutyala engamba afunye okutya ngamba ono ayingidde mu motoka agasibumanyi bambi ngamba kankukubire nkukubira ngezo oŋŋamba kale otuukayo nkubire ne nga watyaga esimu yange besendye negamba wetutuuka ewalala nemwongeramu omulala awo ngamba era ndiwedde bambi wonna wasipira watigamba ogenza otuuka wano ngezo otuuka wano kati Jose nga amulagira amugamba bakinga booti
kati kinsanyudde nze ndabye waliwo ennyama ne ŋŋamba kasita ennyama weeri tewali byakulya wano waliwo ennyama tebajja bambi nefulumamu na bulungi era bannange actually banaye abatamanyi wano we tuli essaawa eno tuli ku happy boys bwe bambi actually bano abantu balungi tewali kitaliiwo ebyokunywa byabwe birungi ate nga byakasente kasaamusaamu gweoyagala okukola happy birthdays zo oyagala okubaako omukolokolo gwonna gweoyagala okuteekawo osobola okujja wano mu happy boys buli kimu bano abantu they respect everything, they respect their clients ate nga bakuwuliriza kwegamba nawe n'okola ekintu kyo kyoyagala ng'okikoze mweyo mu mbeera eyo yennyini gy'obeera okyetaagiramu. So big up to you ba happy boys, tweyanziza nnyo tweyanzege naye nga mu byonna byonna omutena oyagala okukola birthday oyagala okubeerako ne anniversary naye nga it's a surprise toyagala abantu bala kukimanya olina ka surprise koyagala okukolera omwagalwawo kiki ennyo ekirala kyoyagala okukola naye nga mubutuufu it's a surprise jangu otwekwateko ffe aba KPJ Dream Goals TV nga tukolera wamu n'aba KPJ Dream Goals Consult Limited abo nno batunda ttaka teweerabira ate ng'ettaka lyabwe lyanseko obuseko akasente kwegamba bw'okasaswa nawe kennyini ovaawo ng'oli musanyufu nnyo and they sell only strictly titled land kitegeeza nti batunda ttaka lya byapa byokka tebaagala buno bwavu simanya bubanja ate bayingidde ewange oba okitegeera mukwano. So muganda wange fe tugenda kweyongerayo mu maaso n'omukolo gwe nawe ng'oli eyo osobola okusigala ng'onyumirwa naffe bwe batuba tusika ekifi ng'okisika.
Aye. Tende. Ebisede bitovuga nga bayuni zibajalaje. Tewali samboni. Akosanga mapapani. Tende. Tupae maranga bukampa. Come on. Let's just sit back in these. What are you doing? Kucharo pasu matule maranga busuti. Twende. Esta DJ ni MC kanike. Baba kanzina kanalo naka peishi. Come on. Run the party. The combination MC.